Yes, omulabi wa Spark TV ogambo tya yonajo sinziro okubeera ngo tulaba webale kubanga okeera naffe program Spark kumacha Monday to Friday sawa 12 paka sawa 3 ez'okumacha inga tukwata ku nsonga ezitalizimu inze Ahmed Wahab ne mu kitundu kyo era ngo olunaku olwale tukeddeko eno mu YY buses okulaba ebisale ebiyimiridde bitya okulaba driver betesetese batya okubanga basaabaza abantu biseera bino eby'ennaku enkulu aba batuuse mirembe ate nabo kuba be babeera n'obulamu bw'abantu abo babeera nga bali ku steering awo nga babavuga n'abantu ab'enjawulo ba managers wano mu bus park okulaba nti ebintu by'abantu bijja ne babeera safe ebintu byawe ne bitambula ne batuukayo nga babiraba emigugu tegibuze tugenda kwogeramuko n'abantu ab'enjawulo buli omu mu department ye batubuulire butya bwe beetegese okulaba nti ennaku enkulu abantu bagenda kubasaabaza bulungi ate n'omwaka tuguyingire nga buli omu ali mirembe mu kiseera kino we tuli tuli n'omwami omu kwaba abakulembeze b'aba drivers mu ggwanga erya Uganda si ku YY wokka naye nga mukozi wa kampani eno eya YY era nga yeetegekera kgenda mu lugendo essaawa eno agenda kuba nga atubuuzaako ate tunyumyemukko naye ssebo tukwaniza ku Spark TV wasiza otya ssebo? Bulungi ssebo, wasiza otya? Nze ndi bulungi. Okusookera ddala amannya gange nze Yunus Kigundu. Nze national chairman owa United Bus Drivers Association ate nga ndi chairman mu company ya YY. Kale kati gwe omu ku bakulembeze b'aba drivers mu ggwanga erya Uganda si mu YY mukka nga ba drivers mu Uganda muteeseteese mutya okulaba nti ennaku enkulu zino musaabaza bulungi abantu muziyitemu bulungi n'omwaka abantu baguyingire nga tewali mbeera yonna yonna ya buzibu bubenje biki bwe bityo? Ffe baddereeva tufaanagana ng'abajaasi. Omujaasi ssaawa bina aba yeeteeseteese oba olutalo we luli oba teruliiwo. Kati ffe baddereeva tulinga bajaasi tweteekateeka dda kubanga n'amateeka agatufuga tegakyukangamu. Kati ebbaasi eno gyevuga okugeza bagiragira kuva wano ssaawa 4 oba abantu balinga buloolo oba ki erina kuvaawo ssaawa 4 era ze zino zenninda ntere enkole ki nsimbule. Kugamba kino tekirina nnyo kyamaanyi kye kitukyusaako kubanga amateeka g'oku nguudo tugamanyi essaawa mwe tutambulira tugimanyi n'abasaabaze baffe nga YY tulina customer care yaffe teyawukana. Tetulina nnyo kyamaanyi kiri awo ebisale byaffe bisigadde byebyo kale bo tube tuyimiridde. Waliwo abamu ku bannammwe olw'okuba nti ebiseera bino bibeeramu abasaabaze bangi abakikozesa ng'omugano speed n'esukka olw'okuba nti baagala okukola routes nnyingi n'okusomba abantu mu bungi okukola akasente akawerakokko abo bo mutegese bahandolinga muti okulaba nti embeera eyo tetuukawo oba waliwo penalties eziteereddwawo nti singa oli abeera akwatiddwa nga yeeyisa mu mbeera bw'etyo mwe ng'abakulembeze baabwe waliwo bye mutegese okubeera nga mubakwata ne mubanyiga bwe muti baleme okuba nga bakola ebintu ng'ebyo? Okuggyako omuntu nga baasi yagiyiza eggulo naye buli atuula ku steeringi okwo amanyi kyegamba olulimi lwako alumanyi. Bwe bagamba nti ova e Kampala ssaawa 4 ne bakusanga ssaawa 1 ova Kampala tolina bw'ogamba abantu nti eno sekukkulu tolina bw'ogambira abantu nti eno sekukkulu. Etteeka lisigala tteeka oba sekukkulu oba end of year oba yiddi oba isita oba kiki amateeka gali gasigala gatukwata. Bagalinze baŋŋamba Kampala ssaawa 4 Eruwero ssaawa 6 kitundu era bwe njira ku ssaawa bwe nti nga tezinaba kuwera nina okuyiyayiya amagezi okulabika nti ziwera oba okununkirizaako. Kati bwe ntuuka Eruwero ssaawa 5 nga baŋŋamba 6 kitundu oba 4 nga bateeka ali wabbali ng'amateeka galuma. Amateeka ge gatukwata golowooza abajjasa okubeera n'empisa bamala bakuba migo. Amateeka gano ge gabakwasisa empisa. Kwegamba buli station olina okutuukawo mu budde bw'olina otuukira. Mu budde obuli ku route chart gye baakuwa. Kati tolina kyogamba musajja munange omanyi ennaku zino Krisimansi amateeka tegamanyi Krisimansi okuggyako kati nga kati abakulu bagenda mu meeting sisobodde okubeerayo nsindise sekuritale wange emabega eri edda baweevingangamu nko ku time ono condition nti olina ddereeva owookubiri kati nga nze bwe ngenda bwe nti sidda nsigala omulala n'akwata
bw'oba tomulina ekyo kite okiraba kati tuli mu mateeka awo tutambulira toyina kyoyinza kukola kyonna okujjako bannaffe bannamukisa baabongeza ensimbi nga wali badde wagenda emitwalo 3 n'ateekawo 6 kati abanga akomyewo ate naye ffe wano wayiwayi tradition yaffe wano wayiwayi era kantwala omukisa guno bagambe nga nsinzira ku Spark TV ne sister TVs ezirala zinewaazo wayiwayi teyongeza wayiwayi teyongeza bisale ku biseera bya Christmas era nentwala omukisa guno nga senior dereva okwebaza bakasitoma baffe bonna abatubeereddewo emyezi giri gyonna emabega kubanga kino kirimu okungula Katonda ayinza otuvuma obujega nti abo tebongeza naye ate tukifunamu nti mu biseera by'omukalwe abantu bali betwalaba nga ne tutanyoola balina engeri gye batudduukirira muloka nevaano ng'ejjudde nedda ng'ejjudde kati nga gwayayongeza ovuga mitto myereere era wayiwayi evaano ng'ejjudde edda ejjudde tetuwongeza lira mitwalo 3 apaaki mitwalo 4 n'awalala seegi nazo nga bwe zibadde era bwe zitambula tweyanzege chairman Kiggundu katwogereko ku waliwo omukulu wano omu ku ba managers aba YY ate yatutangazeemu ku kyebisale manager bangambye YY teyongeza naye njagala gwa bakikonfaminga muyinza okubanga mwayongeza nga muli mu mitwalo kakati 9 okugenda Arua naye kirungi tuli naawe osobola okututangazaamu ku bisale wasizo otya sebo oli ku Terevu ku Spark TV bulungi sebo wasizo otya sebo ebisale biyimiridde bitya era wano gwe kifo okolawo kifo mulimu ki ndi omu ku ba managers ab'ekifo kino ebisale byombuuza ebisale tetwongezanga bisale era tetuyinza kwongera bisale olw'ensonga Uganda essaawa zino buli omu ali bubi tetulaba lwaki oyongera omuntu ebisale ekyokubiri ebiseera bino omuntu omu atambula n'abaana 5 oba famire y'abantu 5 kati bw'oyongeza sente y'abaana akola atya ate sente zo nibw'ozongera tezirina mugaso tolina kyolaba nti ku luli nayongera abantu sente nengula ekizimbe tekiriyo era ziggwawo kati okusinziira ne ku ekyo tetulumya abantu batambule nga bulijjo ku sente ezo zennyini yesebo kale tweyanza ege manager katweyongereyo wano tunyumyemuko n'abasaabaze you good? I'm fine now. Huh? I'm fine. You're fine. What's your name? Jeremy. Joel. Jeremy. Jeremy. You're live on Spark TV. Are you one of the passengers? You're traveling? For today? Yeah. You're not traveling. So are you one of the workers inside here? I'm just sending. You're just sending to the village people. Eh? Yes. So you're not going for Christmas? I'm not going. Why? I stay around. You will stay around? Yes. Any Christmas message for the people you're sending stuff in the village? Yeah, Merry Christmas, just. Merry Christmas. Yes. Okay. Kale, tweyongedde wano mpola. Muzeyi, ugamba otya? Jendi sebo. Oli bulungi? Nyo. Kulaba oli busy oli mu kupakinga bintu. Naawe ogenda? Kina gyendaga. Gwe lwaki togenda mu Christmas? Nina okusavinga abakasitoma bagende. Sigala ng'osavinga bakasitoma. Okay. Ndaba bakasitoma bangi. Lwaki abantu beeyunidde nnyo YY bus? YY bus ekisooka service nungi nnyo. Tulina customer care. N'eyokubiri tetubewangeza bbeeyi. Tuli ku bbeeyi eri ey'edda. Amannya gaffe? Amanya gange bampita ku ekya Swaibu. Kati gwe ab'omu kyalo tobaweerezayo ka Christmas message? Christmas message yo. Sobola baweereza kubanga sikimanyi. Ndi musiraamu. Oli musajja musiraamu. Yes, sebo. Kale tweyanze katweyongereyo wano mpola nga tunyumyamukko n'abatuuze. Waliwo wano anku naye katunyumyemukko naye. Yagamba atya papa? Bulungi sebo. Wasuze bulungi? Nnyo. Amannya gaffe? Ze Peter Olebe. Peter Olepe. Oli Buterevu ku Spark TV gwe naawe oli musaabaze ogenda? Neda sebo, I'm a worker here. Gwe oli mukozi wano okulaba abantu nga batambula bulungi. Esofa abantu mubasanze mutya abantu bayinse bangi pressure nebasukkako oba musobola okuhandolinga? YY alina abaasi nyingi. Era asobola buli season yasobola. Every season we handle our customers well and they really come back. That's why you see there are many
And when you move these all terminals in Kampala here, you find that YY is having their customers. As you see, there's peace. There is nothing like congestion and competition. Okay. Yeah, so YY actually is able to handle his customers. Where are you handling your Christmas from? I'm going to the village, I will go, but after sending these people. Yeah. All right, thank you. Katweyongereyo wano mpola mpola nga bwolaba basi egenda kubeera ng'etambula abantu bagenda mu lugendo lwabwe. Amannya? Lilian. Ogenda for Christmas? Yeah. Ogenda side? Pakwachi. Pakwachi. Kati ogenda kundeeterayo ki Lilian ng'okomawo? Ngenda leeta nang. Nang. Yeah. Yeetya? Omanyiyo. Nang sigimanyi yeetya. Waliwo syennyanja babita nang. Wabeera mutini bwo bityo. Kyekino kye basalamu bwe bati ne bakisaamu omunnyo. Kakati Lilian nja kunoonyaako nang ogimpe nange njiryeko njiwulire bulungi nnyo. Lwaki wasazeewo kujja kutambula na YY bus kubanga tebongeza bisale? Kati simanyi. Kale katukwagaliza olugendo olulungi. Papa, good morning. Morning. You good? I'm good. I can see you're ready for the journey to which one is your destination? Lira. Yeah. Why of all buses you chose to travel with the YY? Their services is good. They have good services. Yeah, even their bus rate, there's no change in their fare. Okay. Yeah. So for how long are you going to be in the village for Christmas? In fact, I've been here for some 2 weeks, so I'm going back to the village. You're going back Yeah. to enjoy Christmas from Lira. Yeah. So what's your name? Papa Thomas. Papa Thomas. Yeah. All right, safe journey Papa Thomas. All right. Tukyeyongerayo wano tukyanyumyamuko n'abantu baffe bagenda ku lugendo nga bwolaba Christmas ekutta akati Christmas ekutta ate waliwo wano bannyinaze kambabuuzeeko. Mama wasuze otya? Wasuze bulungi. Oli butereevu ku Spark TV ogimanyi? Nkimanyi. Ogiraba? Kiki osinga okwagala ku Spark kyolabako ennyo? Amayimba. Ennyimba. Kakati ogenda ku Christmas. Ogenda luddawo? Ngenda Lira. Lira. Kati wonaaba okomawo ogenda kundeeterayo ki? Ekipooli. Nkyesunze nenootakireeta nja kunoonya. Ekipooli ojja kireeta? Kakati n'oli kameramaani wange ye ogenda mmuleeterayo ki? Nang. Simanyi. Ye tomanyi kyonaamuleetera naye nze oli wakundeetera Kipooli. Ekipooli nja kinoonya nja kunoonya wonna wonaabeera. Wasuze wano? Nedda. Okedde bukezi kujja? Lwaki wasazeewo okutambula na YY? Okay, nasazeewo gikozesa lwakubanga yo eri safe. Like ebintu byaffe tebitera nnyo okubula. And like in case ekintu nga kibuze bakucompensatinga. Oba yadde weerabidde ekintu nzijjukira waliwo olunaku eyo ku YY eya Lira waliwo ebintu bye nalekayo emabega ne babireeta nga nze siri nawo. Bano bo tebongeza bisale bisigadde bye ebya bulijjo byotambulirawo oba bongezaamuko? Bongeza. Bisigadde bye ebimu? Mwesiimye nnyo nange ntwale Lira tulye Christmas. Kale jangu tugende. Kale nja kukusanga Busanzi. Lwakuba tombulidde mannya? Nze Olivia. Tweyanzege Olivia safe journey. Tambula bulungi katweyongereyo wano mpola nga tukyanyumyamuko n'abantu baffe. Tuli wano mu YY bus park. Abantu bangi bali mu kutegeka bagenda ku ngendo ez'enjawulo, bagenda Lira, bagenda Arua, bagenda Koboko, bagenda Kapyerebong. So wano bali mu kubuukinga tickets, olaba nawo wajjudde bulungi nnyo. Abantu abali mu kubuukinga tickets bangi abantu bagenda mu byalo. Papa ogamba otya? Hey, how are you doing? I'm okay, sir. I can see you already in Christmas moods. Yes. Yeah? So you're traveling to the village? I'm traveling to the village. Okay, which one is your destination? I'm going to Lira. Lira? Yes. Hey, so when are you planning to come back? Obviously after Christmas. After Christmas? Yeah. What should I expect from you as you come back? What are you carrying for me? You know, from Lira there we have very many good things. We have I- chicken, the local type.
Chicken. Yes, we have beans, we have in matoke. And So, matoke. yeah, I know. Just curry chicken for me, local chicken. It's okay. It has been 10 years since I last ate local chicken. This time now, next year, when I come back, Okay. you're going to get one. Hey. Yeah. Thank you, thank you. What's your name? My name is Kolokelo Ambrose. Okay, Ambrose. Yes. So how have you found the transport fares this time around? It's Christmas season. Have these guys skyrocketed fares, or they have remained the same? Now with YY, I think they are always very good to their customers. Because what we have paid is the same like those one that we have been Like paying. normal days? Yeah, like normal days. Yeah, so there's some more fair to us, the customers, yes. All right, thank you so much. We wish you a safe journey. So this is your shopping? Just want to take one. You just want to take a watch? Yeah. I Just to want make sure you're always on time? Smart. All right. Ese kugamba otya? Oli bulungi? Ndi bulungi. Bitambula bitya? Tambula bulungi. We oli mukozi wano oba naawe oli musaabazi? Ndi mukozi wano. Mwebale kusaabaza abantu. Kale naawe mwebale otuwagira. Abantu mbalaba bangi lwaki temwongeza bisale? Ffe totongeza wano wayi toyongeza. Lwaki temwongeza kulya kasente akali awo abalala bonna bongeza? Anti kati ffe tubala omulimo gwaffe gutambule mu maaso. Olunaku lumu terusobola okumaliriza ebbanga. Kwegamba omukutu ogw'olunaku olumu tegugeza mbwa. Tegugeza mbwa. Yesu. Musiraamu oli w'amaanyi. Amanya gaffe? Amanya gange bampita Bashir Odamba. Kati gwe togenda mu Christmas oba gwe engeri gy'oli musiraamu ebyo bibalese bo bali ennaku zaabwe? Nedda, anti olunaku lusuulu wange. Ffe tunoobaweereza paka olunaku banaagenda mu Christmas nga tugira tubakuuma. Yes, kati bano abalina ebintu byabwe nga bavudde wala baagala kusulawo n'ebintu ebyo balina we basula wano? Waliwo woosula, waliwo emikeeka buli kimu ky'okusulako bweba ne blanketi tubawa. Kati abasajja basula bokka n'abakyala bokka oba basula wamu? Abasajja basula bokka n'abakyala bokka. Okay, tweyanze ege. How are you doing? You good? Hey, what's your name? My name is Mungure Charles. Who? Charles. Charles. Yeah. Charles, you're live on Spark TV. I've been told that you guys have skyrocketed the fares. Your borders, a journey of 2,000 is now 7,000. I don't know how. Is it true or they are just alleging things? They are just alleging things. Actually, the prices of the border depends on the distance the person is traveling. Because you cannot charge someone 10,000 when the distance is very short. So we charge according to the distance and the kilometers sometimes. And also depending on the road, the nature of the road. Sometimes the road is not good. There are potholes. When it rains, it is slippery. So it depends. Yeah. Like, so it depends on the season. Yeah, it depends on the season. Like right now, it is raining. Sometimes you find it rains in town. Other parts of the Kampala, there is no rain. Like this morning, it rained here. The other side of Chira, there was no rain. And in most cases, when it rained that side of Chira, it is the worst. There we have to overcharge you because when you use that road of Chira, you will see. Yeah. I thought you're overcharging us because it's Christmas time. No, not because of Christmas time. And also Christmas can also affect because each and everyone is looking for ways of getting what to sustain the family. So we are all looking for ways of getting something to help also our families. So for you, where are you spending Christmas? I will be going to the village very soon. Where? In Zombo. Zombo, yes. Zeu sub county. Yeah, you know. Next to we are now in border Congo. DRC. Yeah. Been to Zombo. Yes. So when are you planning to move? By Friday or Saturday. Yeah. Okay, so you've brought customers in here? Yes, I brought customer. Yeah, he's also going to Arua. That is northern part of Uganda also. Yes. Kale. Tweyongeddeyo mpola wano ne Charles. You're live on Spark TV. And are you a passenger or you're one of the people working from this side? I'm a passenger. You're a passenger? Yes. Where are you traveling to? To Lira. Lira. Yes. You're traveling for Christmas? No. I'm my own place. I'm been here for some days. Okay. So you came to Kampala for something and then you're going back to Lira? Yes. So how have you found the transport fares? Has there been an overcharge or things have remained the same? No. It is still the same. Okay. Yeah. Is it... The other time it was high when we were using the eastern route. But it has reduced now at least to 30. Okay. Yeah. So what's your name? Tommy. Tommy.
Yes. Alright. Mu kiseera kino tulina omu ku bakulu y'omu ku ba conductors aba bus eno eya Taus. Bangambye ne executive ajja tunnyonnyola ebigikwatako. Ajja tunnyonnyola ebigikwatako atubuulire yo lwaki executive ate endala teziri executive. Sebo oli buterevu ku Spark TV ogamba otya? Ndi bulungi Sebo. Weeyagala? Neeyagala nnyo. Amanya gaffe? Amanya nze Ayesigarigani. Ndi conductor wa Taus. UBL 616W. Lwaki eno executive ate ziri endala teziri executive, enjawulo ebeera wa? Tulina services eziri muno bus ya 75 seats, ebeera mu free wifi 5G, ebeera mu Pampers, tulina abasaabaze abalina abaana abatongo oyo, tubeera mu ne Pampers ez'abakulu. Abakazi abagenze mu nsonga kimulemerera tubakwasaganya nabo ne tubaweereza. Tulina mu free drinks amazzi ga Renzoli. Buli musaabaze balina okufuna amazzi ga Renzoli n'akacupa kamu ka soda. Mulimu ebifi by'enkoko. Erina fridge munda oba oyagala ekinyogoga ekyo kyonna buli kimu tukikwasaganya munda ku Taus. Kaakati mwenga aba drivers ne ba conductors mweteeseteese mutya mu kiseera kino ekya Christmas okulaba nti musaabaza bulungi abantu ne watabeerawo bintu bya bubenje, kulaba nti buli omu atuuka gy'alaga bulungi ate n'okudda n'adda ng'ali bulungi? Mu kiseera kino ekya Christmas tulina engeri gye twatuusizizaamu na muno omuno mu ky'okutambuza abasaabaze baffe. Abantu babeera bangi ne wabeerawo ababbi, kati waliwo omuze gwa Caliform ogwazze bakuba abasaabaze Caliform ne bababba mu kiro. So tusooka ne tusuzumamuko abasaabaze baffe ne tubanyonnyola ekiri ku lugendo. Bwe tumaliriza okubanyonnyola ne tutandika olugendo lwaffe. Mu lugendo lwaffe tulina ba professional drivers abalina experience for over 15 years mu kintu kino. Ate ekirala kye batwagala ku Taus customer care, ku kya customer care twakimala ekyo kyo. Tubaweereza services nnungi ng'oyambako omusaabaze, tubasitulira ku nsawo, abalina abaana ne tubayambako, abafukirira amadaala oba ng'ayambuka, byonna tubiina wano ku Taus. Kale tweyanze waliwo wano omwami omulala yalabika ali mu ticketing be bakuŋŋaanya akasente ne Ajati. Era Ajati akasente nkalaba mu ngalo akalina agenda kunkolako. Si bugamba otya? Oli bulungi? Oyinza butaba bulungi ku sente ze mukoze. Bangambe mwakakola wano okuva leero ku makya mwakakola obukadde nga 405. Kituufu? Kituufu ne Mukama wabateddemu omukisa. Ekitegeeza gwanzijamu okujjamu tujja kujjamu. Kale buterevu oli ku Spark TV amanya gaffe? Amanya gange bampita Fadi Mukiibi. Ngera ndi conductor ku Taus. Kampuni yaffe eno nnungi nnyo. Ebisale byo biyimiridde bitya? Bangambye mwakubisizaamu times 10. Ezo kampuni endala ezikubisaamu times 10. Temwayongeza? Ffe twayongeza bbeeyi yaffe. Kale twayongezaamu katono. Bbeeyi ensaamusaamu esobola okukkirizibwa kasitoma waffe okukola ki? Okusigala ng'atuwagira n'ekya najja ng'atukola ki? Atuwagirira ddala. Kati agenda Embarara asasula mmeka? Ow'Embarara tumuggyako emitwalo gyaffe 3 gyokka. 3 abadde asasula mmeka? Abadde asasula 2.5, kati twayongezaamu 15,000. 15,000 zokka. Olw'embeera eno eya Christmas kati eri ebadde yeishaka badde tubajjako emitwalo 3, kati tubajjako emitwalo 4. Omutwalo ogwo ne gujja? Omutwalo ne gujja ne gufuna kisobola okukola so that kampuni yaffe enkeera ekole ki? Ebeerewo. Kale tweyanze gika tweyongereyo wano nga tunyumyamu. Waliwo n'abasaabaze bali mugezaako kubeera nga basasula balinnya. Papa ogamba otya? Bulungi Sebo. Oli bulungi? Iye. Ogenda Mbarara? Ngenda Mbarara. Ogenda ku Christmas? Tugenda Jiriya bulungi. Akasente wakakoze kaaweze? Akasente ndaba kajja bulungi. Okay, ebisale obisanze otya? Tebongezza nnyo oba bye bongezaamu? Bisaamusaamu era osobola okuba ng'otambulirawo? Osobola tambulako siba tewabyongeza nnyo kiri awo kiyinza okulemesa okugenda tekisoboka. Amanya ga? Amanya? Agange wampita Innocent Tumusiime. Innocent Tumusiime. Okay. Kale tweyanza ge Innocent Tumusiime. Yajja tisoko jjo tubuuzeeko n'abakyala. Kakati n'abakyala abeera akola mirimu ki? N'abakyala abeera akola ng'alabirira paaka nga bwetambula, abakyala nga we bafaanana abalina ebizibu nabanga asobola okubayamba ne bafuna ebyo bye baagala.
kyebanga ekitatuukiridde nensobola okubayamba ne baba nga mbatuusa ku ekyo kye baagala. Kati ndaba nti mu kiseera kino abantu bangi abayiika okujja okubeera nti bagenda ku ngendo ezitali zimu okulya Christmas. Challenges ki eziriwo abantu ze basanga ebimu ku ebyo mukwasaganya wano nti omuntu azze n'afuna buzibu bwe buti biki bye musobodde okubeera nga mufuna sofa byobayambako okubanga mukwasaganya? Tukwasagana sometimes abantu bajja nga tebamanyi ka transport nga bwe kafaanana. Najja nga amanyi nti oluusi we twalitwala emabegako transport akaseera k'emabega naye kati n'asanga nga twongeddemu katono olw'ekiseera ekyo Christmas. Tubasiima obuwagizi bw'abatuwa bonna, tusiima ffenna bonna ne tubasiima obuwagizi bwabo bwe batuweereza, n'olwekyo Mukama yongere okubaweereza ekyo kye bakola ki ekyo kye batuwa abongereko esaala. Nga bw'olina abakyala ndowooza Christmas yaffe gwe agenda otuyita lwakuba tonna tuyita nze ne kamera paasoni wange. Era nga we muze mweyongere okujja ekirabo kyammwe mwekiri. Ugamba otya? Oli bulungi? Gyebale? Oli musaabaze? Okola wano? Ebitambula bitya mu nnaku zino eza Christmas ndowooza akasente kaakati muyoola buyoozi? Nedda se mukama wange si wekiri abantu tebatambudde nnyo nga bulijjo. Lwaki abantu tebatambudde? Ndowooza abantu baavu. Baavu ate nga akasente mwakwongezza? Tebakwanise nnyo nga bulijjo. Kati gwe Christmas ogenda gikwatira? Ze Christmas gikwatira wano wenyini wendi. Tovaawo? Aze ndi musiraamu. Tova Kyaddondo? Siva Kampala. Kale mwebale kusaabaza abantu. Agamba ati omuwagizi wa United lwaki ttiimu bagikuba? Tebatukuba. Ttiimu lwaki nnafuwe bwenkanidde awo? Obunafu bwa coach. Obunafu bwa coach soko gye. Obunafu bwa coach. Coach ate yo obunafu bwe buli ludda wa. Kati gojja kyakasamero litakobima ino ngo kimayi biro kujja kasamero bakuba magoro. Buli lwajja akasamiro bamukuba amagoro. Buli lwajja akasamiro bamukuba amagoro. Ate nasigala nga amujjayo. Kati Christmas ogenda gikwatirawo? Christmas ngenda gikwatira mu kyalo. Ludda wa? Bushenyi. Bushenyi. Ogenda leero? Okyali? Nze nkyali. Okay. Amanya gafu? Amanya tulyamuleba Innocent Tausi bodaboda. Kale tweyanzege tukyeyongerayo wano mpola mpola tukyanyumyamukko n'abantu. Waliwo wano abakulu kambabuuzeeko. Agamba atya se? Oli bulungi? Suuka otuule wano otubuuzeeko kuli butereevu ku Spark TV. Oli musaabaze? Ndi driver. Oli driver? Aha. Bangamba ba driver mudduka emisinde mu biseera bya Christmas nga kyemufa kukola routes nnyingi musaabaza abantu bangi mufuna akasente kangi muba mufaaki. Ayedda ssebo. Tuvuga mpola mpola naye akabenje era kayinza okujja kalenga obubenje bwa bulijjo. Naye nga tuvuga mpola mpola. Omulundi guno mulina engeri eri special gye mweteeseteese okulaba nti abantu mubasaabaza bulungi mu kiseera kino ekya Christmas okiyita mu mirembe. Tubasaabaza bulungi kuba era gwe mulimo gwaffe. Kuba naffe akabenje katukosa bwe tuba tukakoze. Kati wakavuga route mmeka leero oba yeso? Leero sinnabagendayo, ngenda Bugenzi. Ogenda Bugenzi. Okay, amanya gafu? Kasule Khalid. Kasule Khalid. Gwe Christmas ogenda kubeera wano oba tebikwata kengeri gy'oli musiraamu? Nja kubeerawo nga ntambuza abantu abatali basiraamu. Leero otambuza abantu? Nga ntambuza abantu. Kale tweyanzege ebisalo bisanze otya ebya bus okugenda byeyongeddemu bibanyizeemu oba bisigadde ng'ebya bulijjo? Byeyongeddemu katono. Byeyongeddemu naye katono. Bulijjo zeeyongera nnyingi naye leero bongeddemu katono. Kati weekend bongeddemu katono. Okay. Ekitegeeza waliwo possibility nti wiiki ejja zijja kweyongerako? Kati ye omwami omulese wa katogenze naye Mbarara? Omwami ali wano. Ali wano? Mugenda naye? Ye omulese? Namulese. Kati ani agenda omufumbira Christmas? Omulekedde abaana b'e Kampala? Bamufumbire Christmas? Kati yagaanye ogenda? Yagaanye. Yasigale ng'akola? Okay, amanya gafu? Keredeyas. Kale tweyanzege katunyumyemu ne mami omulala wano naye atubuulireko ku engeri gy'asanzeemu ebisale ebya baasi, engeri gye bali mu kubanga batambulamu. Kankuyiteko ko mukwano katono. Naku zino bongezza akasente kangi naye bagamba tebongezza nnyo.
wasuza otya mama? Ndyawo shaniwe. Tinyine ensonga yona. Nimbulamu ka Christmas konka. Ego. Karionikije. Karionikije. Ogenda gikwatirawo. Mbarara. Ebisale mbisanze mutya tebibanyize nnyo. Byeyonjiremu. Konka tumunonga ati. Byeyonjerire kimwe. Tibikatembire kimwe. Konka byeyonjire. Gamba tebibalemesa kutambula. Kati yo omwami ali wangu omulesi. Ali eyo Mbarara. Agenda musanga Mbarara kati gwokolera eno yabeera Mbarara. Obeera Kampala eno yali eri. Kisoboka. Soboka. Okay, kakati Christmas olowooza egenda kutambula etya side eyo? Biki ebibeera Embarara mu Christmas? Teriyo sente. Tewaliyo sente? Ate weetaaga sente mu Christmas? Eza Christmas ozirina? Zakulya zakuchakaraza. Ezo ozirina? Ziriyo. Teziriwo? School fees ezituti. Ate kakati omwami yayina sasula fees gwe ezizo za kikazi. Oyina kusigala ng'olina zeezizo tokwatako amannya gafe. Edith Mwebazi. Abantu b'Embarara tunula mu kamera obaagaliza Christmas ennungi. Mbagaliza Christmas ennungi. Nimbendeza Christmas ennungi. Mugiriye je. Nindamusya boona. Aliho na manager wa Tausi, Braka, Rashid. Ninkwendeza ebirungi byona, special mu mbaga yawe. Yabaramusya mwena yabaheza. Kale katweyongereyo wano mpola mpola. Papa nawe oli musaabaze? Okolera wano? Wazze kuwerekerako omuntu? Ndaba ne gita wano okuba ndongo? Sooka otukangemu awo gira otukubemu endongo awo. Oli buterevu ku sipa. Ekozesa amasanyalaze. Ekozesa amasanyalaze? Kati essaawa eno tosobola gendako? Essaawa eno tegendako? Tesobola kuwa. Kitegeeza oli muyimbi? Nze simba nkola music yekka. Okuba bukubi gita yokka? Okubira mu kibiina ki? Mu kyaki? Kati oli wano weetegese kuba mu kyaki ndongo nga 25 oba watandise dda? Satandise dda naze leero. Gwe Christmas yogenda girira wano Kampala. Oganye okulekawo omukyala? Oba tolina? Sirina mukyala. Lwaki nkuwe? Saagala. Lwaki? Sirina sente. Twagala kuwaayo omukyala omuwase lwampaka. Saagala. Obatya? Nkyasoma. Okyasoma? Ne bw'oba okyasoma toli mukulu toweza 18. Nziweza. Kakati bw'oba oweza 18 olaba oyo kameramani wange agenda kuwa sister we. Sister we? Kale. Ampe ne sente. Ate akuwe ne sente? Gwalina okumuwasa. Amannya? Nze Kevin. Bwete wetambudde nkyali olunaku olwaleero ngenda kuzza mu studio wa Kaifas ne Myuka Wabenga bakongerayo ne program ya Spark ku makya. Tujja kuddamu okukwatagana olunaku olw'enkya ate tulabe embeera nga bwetambula. Tubadde wano mu bus park ez'enjawulo, tubadde ku YY, tubadde ku Tausi okulaba engeri ebintu gye bigenda maaso n'okubeera nga bitambulamu, engeri abantu gye basaabalamu, engeri ba driver gye beetegesemu okuba nga basaabaza abantu, engeri ebisale gye biyimiridde nga abantu bagenda mu nnaku enkulu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Tujja kwongera okusigala nga tukwapudetinga n'okubuulira butya ebintu engeri gye bigenda maaso n'okuba nga bitambula naddala mu nnaku zino enkulu ze tugendamu. Nze Ahmed Wahab, siiba bulungi, weraba.